Omukutu kwoli baguyita Verse Strange. Era gwolaba ku screen yo right now. Bampita Simple MC. Kali Lugambo Pro Max. Njagala ontambulize video eno. Don't forget to subscribe for more information. Verse Strange 256 gwe mukutu. Kona kadako ate tuberenga tutambulira wamu fena fena. Bajo Alfonso yayita professor omutegesi w'ebivulu avuddeyo okubaako byayogera ku nsonga ya speaker Anita Among. Let's watch and come back. Otegedde ki mulimbo lokungu nti waggulu wasinga wabeera wasinga teri kitandika ne kitakola ki ekitagwa. Whatever starts must come to an end. Otegedde kijja kola ki kijja kugwa kakati engeri gy'otuzinza oluyimba nange kirizipayi dakiika bbiri zokka nange nkuweyo olwange oyo otandikire wamu kale naye okikuta tulina budde akaprogramu ka budde butono tulina osomesa eggwanga ebintu bingi ebyo dakiika mmeka kwa tulina nze nkusabye dakiika bbiri zokka kale saagala dakiika nnyingi kubanga tulina okusomesa abantu obudde buweddeyo okwagala ebintu yesisotemeze bingi songa tekwajja nabyo Fulani Mungu Jango waffe faza kungu bakuwa manya walo faza kungu 8 Adam Kirengoge gange Andrew Mukasa Bajo events wetulina yo nakwo program ya resi gitegedde bwetyo otambudde leero mwami Bajo muzindalo gwagulina sema utandikire kuki tandikira ku bye tulaba Anita Among gakaba gakomba tanalaba kumusana twali wano wiki ewedde zenenda banga Anita Among byazakola banne bimukyukidde kungu kyosiga kyokungula omukazi oyo yakabya abantu abaziga abadde n'enkola ng'abamuliranja ngenda kuwa bwino totya nga yefudde byenjogera bya Mukasa Alfonso banzi kaseta bajjo mukono okyamira ku midala jambizi amalalo bagatunda wasigala watano ku 10 n'amalalo sima cementing ngenda kwogera mazima ngenda kwogera mazima ne ku muhozo okulwanyisa enguzi nayo ngenda kwogera mazima buli kimu kye ngenda okukola ngenda kwogera ki mazima ekintu ekisudde leta Bayibuli sala kuwaiza mwete Bayibuli sala kuwaiza samweta Bayibuli njagala mwami Bajo kusoko kumuteka leta Bayibuli nzatala basirimbira malalo gewa Bayibuli ola basirimbira malalo gewa fasobola okuli leta Bayibuli njikwate ngenda kwogera mazima kwa Anita Among oyogera amazima amerere ngoli ku oath naye kaka sigenda kuwayirizamu wadde nakamu leta Bayibuli bakulani leta Bayibuli bakulani weri kungu obudde bugenda kungu n'obudde bugwayo gireke gerero jali nijavudde sitegeddeyo kakati ulyo Bayibuli gyonyoma sebo yagato Bayibuli gye bakwata gye bavudde sebo tena kumuzindano kakati sebo kiwekitabo kyaffe ekitiibwa tukomeekitabo kyaffe ekitiibwa kakati njagala ogambye ogenda tubuli ngenda kubula biki amazima muzindalo gugo selfishness okweyagaliza wichi kulafuti yogera ngovu ndogo amalala bagaita pride amalala lula urban excitement lula urban excitement kye kinyonyola atamanyi Luganda luro kati kiringa kwana mukazi mu kyalo nga wamusangeyo ku kyalo tayambala sapatu n'omweta n'omulaga amasanyalaze n'ayambala essapatu n'akufuukira ekizibu kakati ebintu njagala omwana awuliriza ndi bwe bali kubuuza what led to the downfall of one of the most powerful women because I gauge her to Maria Antoinette kubanga engoyi zabadde yambala za bbeeyi obulamu bubadde lavish
kiba butaba na Katonda mutima butamanya waje ovudde kungu. You cannot be a leader nga tomanyi bakulembera kye bayitamu etuba kikulimbanga. Tosobola kuba mukulembeze nga tomanyi bani abambeezaawo nga you don't know your capital. These politicians batuuka mu masanyalaze ne ssente n'amatala beerabira capital waabwe ye muntu wa wansi. Kati Anita Among amalala bwe twatandika pulogulaamu enagambye nti Katonda kyokola muno kyakola ki? Omukazi oyo akubya abantu. Omukazi oyo abadde mukonde nga mu kamera yeraganga omugabi bonna abona bapita ogwanga bali ku maziga. Abadde ayina ekisere bakiyita obore nga bwogenda obore n'omusaba kadde ka contract obore ng'akulabanga toyi. Bino nze mbyogera. Genda ku parliament ogamba obore nze kungu n'ennyindo yange kwa Katofa gwali mulungi kale embanga nze bajjo omugamba obore njagala contract bote basobola ejjukwa nga contract zonna bazeegabira nga Uganda bagifudde yaabwe. Kati lwaki ugambye Lulabani bwe yajja mu gavumenti eno yalowooza nti yebbo nsaasira omukozi wa gavumenti nga toli wa family ya President Museveni ng'olowooza yemmwe. Mpuliriza kankusomese Museveni sokosirike kale mpuliriza sokosirike kantereezeemu njagala omuntu omujaji okusuka ku kakati neyisairo yabadde akola lwaki ndese point ya Lulabani excitement ati amaalo bojja wa President Museveni sigwe Muhoozi bojja wa President Museveni nga gwa Amongi sigwe Natasha. Otegedde point yango kitegedde ndi mukunyonyola point ya Lulabani excitement. Katonda akuyambe n'akujja ku street nojja nova mu FDC awo nawo nali mu banaku nofuuka manager wa Centenary Bank nojja nobera ku kakiiko ka parliament nobera deputy speaker ekisanja kimu nofuuka speaker. Lulabani excitement yaki? Era Katonda akuyambye akuwadde obufuzi gwe nanyini wa budget ya parliament kyeki bakikubbisa gwe omululu Katonda gwasasula. Museveni si yakubya Amongi ne Muhoozi soko sirika nti we Museveni si yakubya Amongi ne Muhoozi. Katonda yali mukuba Amongi amumala mumalala kungu nkuza kutuuka wano siraba ko muntu agerageranya Katonda ku kintu n'aba bulungi okuva ku badde Beatles abayimbi abagamba bwe tutumule tulina lisengera kaseka God the Father bo Museveni ye Katonda we Uganda simanyi God the Son ngamba ono agenze yakwata akazina nyoga muleta wano obujulizi nkulaga Katonda nga akwetegekedde banange mu abafuuka mwe nabembuya mu ulya bigambo bino n'abantu byagala biwo omuntu abiwulire. Tosobola geraageranya President Museveni kati nakiro kankyogere President Museveni is nothing before God. General Muhoozi is nothing before God. Tosobola gamba the moment yakola akamwake ate nga ina witchcraft it's alleged witchcraft is alleged nti God the Father wali yagamba nti Museveni ye Katonda we Uganda tokiwuliranga kekyo. Ababbi bangi abasinze n'Amongi okubba ne bamanyi principle mpuliriza ati yeyeetaddeko obujulizi mpuliriza kasuke malyo point ababbi bangi soko kale ababbi bangi soko sire kanjogereko andi kungompuza tonzikiriza kumalayo kasuke malyo point yange ole kompakanyi kasuke malyo point yange mu government mulimu abantu ababbi okusinga Amongi. Anti kati kweko bameka ogamba nti Amongi mubbi Amongi tewali yamusingiza musango gwabo bidirako mu mawulire kwesanya ekigambo kya alleged kale alleged abantu bangi abateebereza okuba ababbi kati ye gundi mwogeko ng'omubbi kale mpuliriza gundi ono andi totekayo obulango kubandi mu kusomesa this is a sensitive topic bajjo oyo omukyala gwe baasi minisita yali Nandutu oyo ye osobola omuyita omubbi kubanga kooti yamusingisa omusango nti mubbi kati bano gamba kigamba kale abantu abalina andi kakati kitegedde abantu abalina allegation z'obubbi bangi ababba ne sente okusinga Amongi naye tebanyombanga Katonda. Excitement yanita Amongi yalowooza nti President Museveni kamusemberedde nti agenda kumwagala okusinga Muhoozi ne Natasha kubanga omukazi oyo omu kubasinza okusavinga NRM naye abadde asavinga NRM makato kawule kungu kubika bikolobero bye kyekiba kikweguza kuba ku President Museveni n'omukolera ebitu byonna n'omuyirawo omubiri nga Amongi ng'oli rightful. Mu government ya Museveni mulimu abantu abakola ebituufu nga tebetaka na kwegula wa Museveni. Lwaki tokola bituufu n'otegula wa President Museveni? Byene bikwogerera. Bolaba ng'omuntu kakati kankuyigiriza nakano n'abo abali okumpi ne General Muhoozi bonna babbi.
Bolaba ngomuntu bu supreme leader. Kati Amongi yafuna kankuyigiriza teke y'abafere. Teke y'omufere abanoonya protection. Bosanga omuntu yewanyiza mu President Museveni, gwe tata, gwe Katonda, abakweka byanyaze. Nabana basuuta General Muhoozi, bu supreme leader, simanyi wali gwa wendigwa, bagala kuba protectinga lwabikolo byabba. Kati Pierre yomanya babbi abalimu. Bagala kuma munyago gwa. Munyago bakumba munyago. Mu government ya President Museveni tebuli muntu mbuwe kati enguzi si yenu ma President Museveni. Kati kankusomesa Amongi bintu byamutabukidde. Ekyamutabusiza lulaba ne excitement kumanyira Katonda na kulowooza nti wamaanyi amanyi nnyo Museveni okumusinga na kugamba wiki ewedde nti Museveni never outshine him. Never outshine your boss. Amongi yafuna ekizibu. 48 rules of Amongi yafuna ekizibu n'afuna omusajja atalina common sense. Nze nkyogera. Soko nsirika. Ayi katongano ko katongao taina common I have my ground so twakanjo kwe ground sikulage timago taina common sense. Kale kanti jewo. Kale nchijewo. Nema na program ndi kuyabonke. Tosikiza kumala yo point. Ati mbaliza ka defendinga. Wamutwala ko nomukebera bakata. Mbuliza lwenje ngam. Please ekyo kijewo. Mago gabakubanga musajja mugezi. Kale nkimenyewo. Mago gabakubanga musajja mugezi. Teyandikiriza mukazi we kola nsubi. Toka ngo bya magezi bakuoga twala. Mpuliriza. Mwami baje. Njagala ntubere ba. Kansoke Mario Poyi. Wabuli akwa magezi ogatwala. Ngatwala. Because there are people ngo advise. Kati echiko yo advise na bileka. Echiko kale kanjogere empra kanzije obusungu. Echiko bya Amongi he was surrounded by hypocrites ngaloza mikwano je negimuzibaka abantu abali abomukwano nafumbirwa omusajja businessman bagamba birds of the same feather flock together. Kungu bobanga oli mu level ya Anita Amongi checho kwerazaala zaga gwe nanyine buyinza nga gwe namba 3 w'eggwanga oyo mukazi yandibadde atambulira mu mbeera gye yavaamu ya street teyandiraze bya bugaggabye teyandiraze bikoye bya bbeeyi kubanga soko manye society y'abantu kiba olimu kungu bannayuganda ennaku ebaluma obwavu obubaluma noyambala ekiteeteeyi kimu kya bukadde 5 okumanya Katonda yakubye omukazi ono mukiseera nga Mawu akuli Mawu yajjanga omwavu kankuyigiriza politics akakati njogera Mawu ekibadde kiwanguza Mawu Amongi emitima gy'abantu Mawu abadde afaana n'abalonzi. Mawu is not extravagant. Mawu abadde avuganya Amongi Mawu yajjanga masiikini ompulya bulungi nga oli wakati mu muliro nojjayo Rolls Royce kubanga yitugoze spark naye nga baali bamwetegekera dda baali bamubega dda kati bafunye bufunyi manduso. In a spark. It's a spark, Manduso. Museveni yafunye wa mukwatira. Ekisooka Amongi abadde afunye sente nyingi ngasowa n'okuwamba gavumenti. Nakano kankagambe nzikiriza President Museveni nguzisiye muluma. Professor Bajo yakyogera. President Museveni ekimuluma kubanga tebamulabawo nga otuka Amongi abadde atuuka ku mukolo nga abaka bamuwa ekitiibwa okusinga president. Mukasa alifunsi yabyogera banzi kaseta Bajo mukono Anita Amongi abadde akoze amaanyi mpuliriza nga amachachi gonna gayita omikolo bwabadde mu campaign zeni yale mga yasala wani anagira kugamba Museveni kino tokyogera kino kyogere chokaka nkubule behind the scene of Anita Amongi she was very evil nga nebo banga gwe mukwano gwe kongo tasobola kuwa yoka deal Anita Amongi babadde akola nabo deal yababba wali omusajja bamuyita Kasolo Honorable wa Busoga Kasoro mumanya Kasoro wa Eastern bakola deal namunyaga ko sente zonna jale chesikina ko Kasoro ya Kingamba mpuliriza anti katigamba alleged ya Kingamba kati ekimukubye ne mu deal babadadiringa nabo nga nabababira she was a total mafia kiteberezebwa azibyenjukira nti mbi maji congrats gambye bitwale mu koti kaka njabitwala wega mbitwale mbadde ngamba nga ne bokola naye deal kigambibwa kale manyize ndi kubunkenke bwa radio bannange bana abikola ku TikTok anti mpuliriza kigambibwa nga ne bodiringa naye nga yakwata sente za parliament nazegabira tuyina radio muno ez'amaanyi zi radio 4 tuyina zi UBC nga ne radio zi CBS nga taziwa mulango yakwata ka radio yake nakagabira budget ya parliament yonna oyo kuli sobo omulimu gwo gubadde gwa kufera it's alleged omulimu gwo gubadde gwa kola ki nga tamanyi musenzi kakati Katonda laki yanafuiza Anita Amongo kumuka kanya biwa watu kumulaga nti nsobola okusula olunaku olumu kakati kye kiragana ku bakozi ba gavumenti temuli
agenda kusinga Anita Amongi Mandala na kufuna sente nti Katonda akukakanya mu wanu second Amongi ne bamuba vice president asigala aswadde Museveni yahitinze golo ye kubanga bana Uganda berabidde ekintu kimu tuli mu transition okimanyi okiwakanyera mukubera mu transition balina okusaddaaka y'abantu ndabi motoka Kongo Kamaria point nzirabi abantu ngabajudde bagenda bakubenu yoyo okubera mu kisera kya transition balina okusaddaaka kati nze nkuwabwino balina okusaddaaka yoki omuntu era abantu bangi bagenda okuteeka ku jirikiti kubanga General Muhoozi ebyaddala yakyawa taata we byakola olumu ebimu okuttira ababbi kuliiso President Museveni asanya gebaita politics of compromise mukasa mufunamu ki mu Buganda aina following bwe namu mu minister katatono omwana kakuyigize General Muhoozi balolo modo we bali babiri Paulo Kagame ne Kyagulanyi nakyo kanchikunyonyole General Muhoozi is a role model to Kyagulanyi is a role model to Muhoozi kati kankusomesa wano wetaga bwongo togezana ogenda mu bwango nti General Muhoozi bwajja n'akwata Amongi kula corruption Kyagulanyi yabadde ayogerako ntegera bulungi kungu nti akutta Kyagulanyi n'amwozaamu biki ebyagaza Kyagulanyi abantu nti Kyagulanyi ayogera ku nguzi Kyagulanyi ayogera ku bubbi Kyagulanyi ayogera ku nanfuusi kale kanteekawo bajjo waffe natwogera ebintu byebimuli Kyagulanyi ompulira nti bajja ayogera ku kino n'amanyawo bw'okwata mu bbwa bya Kyagulanyi abantu baweeramu emitima kamba kwatiyo big fish na apply nga kibaita Kagame lizimu Kagame ewe Rwanda tali anguzi Kagame ewe Rwanda izeriyo dictator kati Muhoozi alimu abantu aba yategera politics wa feno weko na ku social media na apply nga politics wa Kagame wa implementation ate President Museveni talina politics wa President Museveni amanyi nti enguzi ye mwangazize emyaka ana ono mwana akoze tamanyi naku tamanyi byakubba kata atawe yakuza amanyi ebyekiyaye kubanga obulamu bwa Museveni bwe yakula Muhoozi si bwakulidde ontegeera ti Museveni yakula abona Museveni yakula asabiriza Museveni bali basajja baavu naye atona akuza buli kimu kikola ki kakano naga nakopa mu yunsi yonna General Muhoozi ayagala omuntu omukagame kati ayinza kuba ayagala Kagame okusinga kitaawe yerolo modo we kakati Kagame talina compromise ba minister be Rwanda bali babbi nabagamba mutunde motoka muvuge VTs kakati nagamba kiki ekisobola okuntunda mu Uganda bakoye enguzi kubanga Kongo between myandi yo bana Uganda enako ebaluma buli lokwata ku sente yabo mwana nafa nga gwe Amongo ina birozi Royce mu bisabi obwavu muna Uganda bayaga kufumita kiso Muhoozi nagamba wo kati kankwata ku big fishes yali agana kuba sibalulira Museveni nagana ngatana malakalulu ekizibu kya Uganda muina president a political president ye wabyabufuzi ontakadde bunu kyakugamba kati ono omwana ayasoma history wa ANC ekibina kya South Africa same different faces same party mu Mandela Oliver Tambo ne Sisulu Waruta Sisulu sebatandika ANC ne bakizimba bajjanga Mandela afuga ko 5 oba 15 Oliver nakwatamu Waruta nakwatamu Thabo Mbeki najja Jacob Zuma najja kati mafusa yakola ki ekibina kifuza South Africa emyaka jonna Never bukyusa face kubanga buli mufuzi ajja n'enkola ye because change is fundamental muna Uganda yagala kwa kibaita change tafaye babbajo yakikutemu kastafu na kutesti yabbaje endala ne bakopa history wa Nyerere chama cha mapinduzi Tanzania ti chama cha mapinduzi efuze Tanzania emyaka jonna nga same party different faces kati Muhoozi yabisoma era buli muntu abaga nti Muhoozi tategera gwa tategera naje nagamba nyingi dente abo bano kanekoze byekisiru katwitinge byekisiru nenga mutwego amanyi wajja akola ki neka kati obuzuku bwalina tata wetajja kumukkiriza kubanga tata wenguzi ye mukumye mu ntebe nagala mazima kangogere era kati sasa bali mukutesa na Anita Amongi kumuwa ekifo kya minister nga tata yakugambye nti Museveni talina moral authority rwali sanguzi kubanga NRM ya forming bwanguzi kungu nze mukasali funza nguzi mpuliriza singa nguzi siye ekoze President Museveni singa yavadda mu ntebe kana no mwana lwaki akwata bali benguzi tamanyi nnyo politics nga kitaawe owa compromise olaba ngali gibakutemu na mmere okwata ote na mmere nga omulambe gwa Amini na mmere weni alem mubulaizawo olwokubamba ayogedde bogozi n'omukono tamanyi politics kati Museveni tasobola bikkiriza ate ebyo
Museveni abala Masaka sinayo MP nakaloka na mmere nkaje mannyo ga mpisi lwaki mukwatanga abobote kubanga Museveni yabona ekyaleta Museveni kujawo bikola bya kuwamba abantu ba state research atono yita bimanyi kungu do I make a point do I make a point kakati omwana ataliddeko tata we publicity nalo lutalo la lujja omwana shayinizo has outshine his father tata waina abanene babbi omanya abantu ababbi so General Muhoozi kimukoledde nnyo kino kati General Muhoozi waliwo atabatandisa omulaba mwesuubi vakonza amuvuganya neka twala batandisa omulaba mwesuubi nti ono atasobola okulwanyisa engazi n'ababadde ku opposition kakati nekubanga General Museveni yayagala politics okusinga ensi ye era ekizibu kya Uganda President Museveni asooka ddako ebbali eggwanga lisobote kwata Anita Amongi okwata ababbi ngenda kulubira ekiri mu Minister ya Energy ngenda kulabira abanankabira ze bakola mpenda kusatu nkyakunganya bujulizi nja kujano nkuwe nkusunsuliro labe ekiri mu energy lwaki bagoba abantu ba UDC bonna nkuwe bwino na eggwanga lijja kumpa ekirabo ezo hazona diru President Museveni azimenta sobola kuzirwanyisa because amanyi President Museveni amanyi tembuzi ye yakola NRM and corruption and brothers chovala no PLU yabavubuka abatamanyi politics bo bakola genda okwatolinga bakwata bosi ba politician baba implementation ya President Museveni si implementation ya General Muhoozi katika nkubulina kino NRM mu banyivu nnyo ku General Muhoozi ne bafuna chance mu obutwa mutta abalinyidde mugati omwana asibye bajjeno maje bajjeno birungi bonna bali wali makindi babasiba maje tekyali bubbi ngate mu government kati Museveni asulate yebase kati Museveni asulate yebase kubanga yenguzi ya mufoming ate yatugenti agenda ku expanding genda olabo amaje bayisobola okuli yenguzi ati Uganda yeta gomu kulembeze ngambi ngatomanyi politics mu maje genda genda okole diru ne mune wa majo banajikola kakati ekizibu kya Uganda nkiddamu ye President Museveni nakino nkiddamu ekizibu kya Uganda tweta gomu kulembeze ngatamanyi politics ngasobola okusiba bajjo ngasobola okusiba kungu tutagala mu kulembeze alina politics bwati kungu kubanga ekizibu kya Uganda ono yefula phase of the nation yefula ine ekisa kati badde okimanyi ali mu kuwa mongi kifo kirala kimanyi yezentesa kanyezi yamusindikidde timu okuva mu State House kimanyi basse mulalo y'abaana badde bagenda okukola efujjo kwata abantu ali mu kumuwa kifo sikimanyike akalemongoleza ayinza okugenda eruzira Jesubi oli wa politics abasajja bali mukunoonyereza tabasobola kunoonyereza mbuuza nti lwaki kati kankuyigiriza amonga Rolls n'emmotoka endala baziyodde okuva ekigo power struggle omuntu mpuliriza omuntu walwa mu ntebe abulwa ideas kyekibonyabonya Anite Saddaaka Anita not Anita ekimbonya Saddaaka oba kwaga ati alika ina presidential ambition kankubamba ekigambo kimu bwe magala Uganda etere musabe President Museveni adde bali tuleto mukulembeze ne wana abagwe kungu sisi mtija kuterera mukatana mukulu Uganda nyangu nyo yakutereza nga Museveni ali bali agete twagala munabi yakufuze ati kubanga is a senior politician ne amongo ne bamuyisa bwe batyo nga balinga abayisa kakati zo omuntu yenna awoleza amongi zesobola kuwoleza amongi kubanga abonyabonyeza abantu labayo amakane bagasaba agechigo za amongi mukwano gwange okusinga so kantigambe na kino seko sirike simanyi bwo amongi nzenze omuntu yenna nalabe opposition wana wali opposition abadde bali mu mikono gya amongi bajja ku radio ne babuzabuza bayo diversion bavudde ku nsonga ennene kubanga babadde balya naye amongi amanyi politics of compromise alinga Museveni mukatuna mugulu kungu genda kufufula mema gugo sente za tute mufufa kungu kakali zingenda zinakoze group katika nkwe bwino nakoze group tugenda kulabisanga bali banguzi kasamba nga muyina information ati chovola nkugambye why not nkugambye ngenda kuletera facts wa Minister of Energy monako satu ndeta facts nti kungu bana Uganda betayikwatire mukorwanyisa nguzi enguzi tege kungu kubya kungu ngatuvude mbyo kusaga omanya bakazi abafudde lero ngabaza kungu ngatuvude mbyo kusaga omanyi trillion za Uganda zibabolu na okimanyi Uganda sente zibajibba ne bazibbe bungereza egwa 10 trillion kakati wano na asirisero akuba kungu ngenda kola group ya babloga ngatukwata agency ko tabajja kututa kutumalawo kungu tunateke gwango genda bwedi tugenda kubona ngenda kola group za WhatsApp
nga tuga katulumbye kitongole gundi nga kitulumba wino bagikutte mu live yo yange siriko ngako neze tebasobola okay muza kyenkugamba tugenda kati banna Uganda be balina okwerongoseza eggwanga ono Anita Amongi okwata Anita kituwadde sigino nti ne bono banga obba nabo naye bajja kuswaza fe tugenda kukola group ng'eswaza abantu bali banguzi gavumenti ye tesobola kulwanyisa nguzi kubanga te mwana yabadde akoza taata n'abigaana taata yenguzi yamumeekinga kubanga taata alina ekizibu nti abali b'enguzi ate bamuli ku lusegere bamanyi nekyazzaako basobola n'okumugjawo kati kankuyigiriza na kino kungo kitegeere abali b'enguzi bamanyi okusinga President Museveni beetagamu omuntu atategeera nga bajjo naye tojja munyumiza ebyo abali b'enguzi bamaanyi bamwetoolola dda kati yataddewo compromise ya Amongi golabye speed gye babaddeko leero yeeriwo kati bali mu kuteesa ate n'ekyokubiri bamuwadde amagezi aweeyo ekifo kubanga bawa President Museveni report nti onayagala Ntebe kubanga Amongi abadde afunye ssente nnyingi nga asobola n'okuwamba gavumenti yali amutomeza etteeka yali amugambye bw'ati kukankuwe bwino nti tukolewo etteeka nga parliament yeronda president Amongi mwabadde agenda okuwambira Museveni omu kubanga abadde alina ssente nnyingi n'obuyinza kakati nakigamba kungu nti yakayisa sovereignty bill Amongi ne yeewaana n'aduulira abaana ne sovereignty bill esoose kubonyaabonya ye mbabazi kwe kukola public order management bill yasooka ye ojjako gundi yate ate bwogirabako nze njirabako management bill ate nga kuno sikulabako okwange simanyi toliiko okay maybe ogamaveko jokenzeremu kyangamba okitegeera management sovereignty bill etandikidde kwa Amongi kino ekyokuzayininga kati tugenda kuwangula tutya abasajja bano President Museveni wana compromising enguzi ompulira bulungi fe tukole group yaffe nga bannayuganda nga fe tuli okulabisa buli kitongole ntono yabbe nga tumukuba ku exhibition endala zina exhibition fe tugakola group yaffe ya kubanga kati kungu obwavu obugenda okuluma bannayuganda ate bwe bwavu obukyasinze ku nsi muno ompulira bulungi kyekugamba kakati tulina okutereeza eggwanga lyaffe ompulira bulungi kyenkugamba kungu nti mukatonda mugulu singa twegatta nga bannayuganda ffena bano abasajja tubasobola lwakuba nti bannayuganda bagana ekintu kya solidarity bannayuganda bagana ebintu by'okutereeza eggwanga kati Anita Amongi atulazeeka kubanga okwata nanduutu bali banoonya Amongi naye nga tolina bwomukwata nga bali mu kalulu kati waliwo ne bannabbanja bajja ng'akyanoonya akalulu bannabbanja bajja ebyokwesimba bivuddeko yakakiddwa nedda yalabe nga kyekimusavinga kubanga amanyi Museveni nti Museveni is a politician Museveni is a compromised politician nti ye kasoma omukolera byayaga bagayembe emmotoka yeroma President Museveni bagayembe obusente bwa Mungu kati gwe lyenguzi iyo gendo besente zo tolingiriza mu ntebe ya boss onabadde alingiza mu ntebe mu ntebe nga yefula mutajaga nenga amagezi ge jana kubanga kungu Amongi abakuyita ku kino kisanja n'afuka speaker Museveni abadde agenze abadde agakulemesa n'omwana nagamba okulayira okwali ekolo yali bane mungoberere n'obonjagala batonjagala ngoberera transition yali olaba okulayira okwali ekolo engeri gye bakutegeka mbali basiibula taata mwana kujja nino kitemujja mu Bajjo University wanasigala wonze kanze nwanira abanaku bonna babagula abantu okimanyi abantu bonna babagula nze kata tya muhozi zikubanga neewaayo omanyi lwaki yali nga taata nkusiibudde bulungi ogenze kati kyange nze ndiwo kotolani mu Uganda ba MP bonna baasirika kendira beekye mu picha opposition ekyeyogeza mu kirwanyisa Museveni nga kikyamuwadde legitimacy nja kukuba ekyemu pyoluyi nedda kino kyo kikyamu kungu nze njogera ati bwe mbanga njogera ebyange kansuke njogere point ya mutege nagamba nja kuba oluyi kale sijja kukuba kale lekakola edio sijja kuba President Museveni kasabye akutte Bible n'alayira nga bigenda mu parliamenti ye kale nga bagenda mu parliamenti ye noli n'alayira nabano ne balayira legitimacy kati yabbaki dictator waawa lwaki okwata Bible ye yagikwata ku obote era bagenda kufuna kendira ekibaka kyonna ekisiniki mpozi mbanvumya kale omubaka ti mpulira obusungu kale tonzijako kale nzikakanye tonzijako wabajja kumbuza bajugwokyazza nga si ewa bulijjo obusungu bunnumi eno gavumenti okugirabisa tolina giwayo kantu konna kagifuula nti erina demokrasi
Anjogera empola. Kiggwerawo ekya Amongi kinjagala okumanya. Amongi yagenze. Bajja muwayo ka ministry nga Kadaga b'omulaba. Era babadde mu cabinet, Museveni yabagaye Kadaga todda mu cabinet yange naawe Amongi. Amongi kati ekyamukubiza bwe yavudde eti yagonze. Bamuguddemu ng'ali mukola lw'okwekubira ababaka kuteekawo fight. Anita kuteekawo fight naye ajje kuba MP. Nga bali balina candidate wawe kuba sipiika. Ekyakubiza Amongi Anita ntizinzomete bwe muyita. Amongo. Nampulira. Bwe yava mu State House nga bamulaga kubanga president yamukunganyaako obujulizi bonna. N'abumulaga. N'amugamba ABCDE. Kati n'avaayo engeri gye badde bamutyamu ngulaga nti badde bamwetegekera. Ne bategera nti agenda kuteekawo okukola kye bayita resistance ku candidate waabwe. Nga balina omukuba nani stop. Naye ate Amongi Anita lwe lutambi ffe bannansi okutandika okulabisa abali b'enguzi. Twagala buli munnayuganda afune ku national cage. Twagala buli munnayuganda afune ku mulimu omulungi. Ontegedde kungu. Kubanga njagala kugamba ekigambo kimu nti Anita ono yaguddeyo okulaga nti ne baba namba 3 w'eggwanga okwatibwako. Mu kamera befu ebibadde bayogamba nti bayamba badde bakola kibayita piara. Mulungi ompulira nga tebakikola mutima nga tebakikola mutima nga tebakikola mutima mulungi bagala byenkwamba zembe genda mu maaso g'omuntu ng'olemesa omuntu Nati musungu egani Radio 4 Radio 7 ne Radio Gambo lisa mura tukwatiremu ne Radio 8 katono nnyo kato jito yongere ne 100%. Eto wakenda kendeza kwa Ede ngaba na mitereza. Neto wakegani Babuze batuwulira. Kamaro kwata yo munda baite. Bawe tulaga wazibu. Wawe tulaga. Nenda masimu. Suke tumajize tumaliyo poyi. Tukwata yo munda wakane tuwake. Kende zako? It is now okay. Again, it's now okay. Clear. Olo wadagala okuwa ku dola nga yagala omwe namba. Ebyaddala obuusa. Abadde wano ku mukutu mugambe mwe namba yange mpe ku dola. Amaye kugambe ku namba ya telefone. Mukulu Sebo yogera. Yebale tata. Yogera ku nsonga sebo. Webale kuweza gwanga naye bajjo ng'otegeera nnyo. Okimanyi MP bonna basiitise. Wanji? Bajjo ng'otegeera nnyo. Bulijjo tukubuusawo. Buusane. Ema. Ngamba wali. Gyotegeera. Obadde otesa kitata wange. Alo. Batugwe ku dola. Mr. Bajo. Mr. Bajo. Sebo. Mr. Bajo webale kuweereza sebo. Ntukidde ku nsonga bambi. Webale kututangaza ku mbeera egenda maaso mu ggwanga era nange njagala joininga group yo tubaboole tubalabise twagala ensi ennungi. Abantu bagenda bafa babonaabona kuba tebalina abantu nga Bajo abasobola okuvaayo ne batusomesa ne bategeeza abantu nti mukimanyi ssente zoonooneka kuba waliwo abeeyagaliza. Webale n'akayimba ka Pastor Bugembe mbaddeko kuva mu ntandikwa tulina okuyiga
tekiseera kituuka n'okola ki n'okivaamu ne kiggwa. So abantu balina okwebereramu abali mu bifo ebyenjawulo ebyobuyinza, you have to utilize it well for the good. Mr. Bajawo Wenkome naye weebale kuweereza ssebo ne Mr. Akungu, yes I salute you, nkwise Reverend leero nkubidde akayimba kkiriza kale bambi akuume kumutujire tumaleyo tuweereza abantu bana King Saa ne Palace tujja byogerako olwala buno obudde abantu bali ku bintu birala ebyo byabusiga tuli ku bintu mukyala wange omumbejja w'emitima oluwankulabeko nino omumbejja w'emitima naye maama tanakkiriza njalato omumbejja w'emitima mwagala nnyo naye maama simanyi oba kwali okanjakaliza nekungu nange ndeka goli mufumbo kali watonjakalizako kalungi nze dini enzikiriza abawerako Bajo gyebaleko ssebo. Kale maama kungu ayagala nnyo abakazi tuukira ku nsonga mukwano Kakati nze kyembadde mbuuza nti kati Amonga akyakulira biri ebya Seeke oba kati naye yabivuddemu. Akati banaamusingisa omusango gw'enguzi agenda kuliza yininyanga emupi w'ebukedde yanne ku Seeke aveeyo naye tebannamusingiza kati akyali Tayebwa ayinza okubeera prime minister w'eggwanga egali mu nkuubo ne banyizo bwe batamuteeka Tayebwa ayinza okubeera prime minister. Ate kati Mama Kadaga bamugambye mu cabinet ejataliimu ne bajja muwa ekifo. Ennyabo Tusiima empeerezaayo kati naye kirala mukulu Bajo kati Amongo we banaamusingisa omusango ezo emmotoka bagenda mujjako ebyebizimbe n'emmotoka oba akati gavumenti ya Mwami Museveni ogimanyi kizibu nnyo okuwamba ebintu by'omuntu naye bayinza kikola simanyi kijja naye nga sikiwa nti banaabitwala. Webala okuweereza kale nnyabo Moma webale kugoberera kungu suspension bakwadde suspension nkoze eki Eva Saka weyagala wow ati ne kungu obulango bonna bwokuba tolinayo bannange gamba Eva Saka anoonye kampe suspension bulungi mugambe Eva Saka suspension njaniriza mu namba yange Mami bwe jimwewere nasija jimwe yali kisoma wajuli gutoko wagabana 078 tejide mwa wakuli agenda kuwa sente wabyala yange terika ayagala kumpa suspension sija mwa no soma okay yogira change yogira 078 0 mwenda 0 gambo juwade Eva Saka gacho yogere Eva Saka bakwadde namba y'omukulu 078 mwenda 0 ne kungolinga bana bato wanjisebo Mr. Bajo webale tuweereza ayagala mangu yesebo naye bali kubaako kale mukulu kulamusiza bakulamusa sebo jambo ndugu Bajo nebaziza nnyo omukisa gw'ompadde ndikata wano naye ntera nnyo bawuliriza tugenda ku nsonga taata tugenda kuleeta tuddayo mukulu Bajo gavumenti tulaga nti yakutte Anita Amongo olw'enguzi terina kwato yekka buli mukulu okutandika ne ku Nabbanja abo bonna ab'amabaati mpuliriza tulina teekawo puleesha kubalagisa tulina kola gurupu nga tubakuba nga fe ababeekola nteekawo puleesha Bajo waliwo ne betumanyi ababba amabaati g'abanaku nga baminisita Nabbanja abo bonna kale ku radio 4 radio 7 ne radio 8 mwebale kubeera nga mukyali naffe olunaku olwali dakiika tusigazza ntono nnyo tubeere nga tufundikira enteekateeka olunaku olwaliro mwebale abatugoberera Eva Saka bana mulemedde ku mukaso mutali ne koledi kungu tukwadde suspension bampadde yaki suspension Eva Saka noonyako mpa bulungi suspension eyo mwebajjo nega tumalirize fune ku masimu tugere tukole programu yaffe eva ku masimu oyinida kikasatu kati buli mukozi wa gavumenti kano kalowoozo kajjawo tugenda kwekwatirako nga bannayuganda naye tunasanga osaba mukazi kabuuzi kumuwa mulimu
kuntunulira nga nsomesa vako imanyi yalala nnyo TikTok vako TikTok tuli ku bintu wa amagawulira ampuliriza bulungi enkugamba ne bono obosaba mukazi mukwano tugenda kukola WhatsApp group tuliwo kulabisa buli kitongo netflix tujja kwanga tulina tubaguddeko olutalo tujja public ejja beekolerako kubanga bobba omunaku tafuna ddagala enguudo zibambi obwavu buba bungi kyokka abanaku bebawa emisolo kale mubbenga muzimbira abanaku eddwaliro sirina kizibu babba bakoleki ne bazimbire ku banaku eddwaliro naye komanyi omukazi abadde n'omululu nga buli kimu akyeyagaliza nga buli kaddiiro akeyagaliza anti kigambibwa it's alleged oli mutiitiizi it's alleged actually nange njagula ongate mu WhatsApp group eyo tojja kusobola kulwanyisa mbuzi lwaki Uganda weeraga ebintu ebisinga tubyekwatiremu nga bannansi tukole group bana basajja balani nga tulina bwino bwentekayo post ku social media ng'okomentingako nnyo nga nawe oleta bwino ng'omanyi eno gavumenti otugesobola ogiyita kazito tusobola otandika ekintu kyaffe ng'abasaaga kubanga tuli mu kulumirirwa kandi kungula baka kino nyo kigenda okukolera kungu nkukutte nti obadde obba ssente z'omuwi w'omusolo tulina gurupu y'abantu 100 ffenna tugenda kwogera ku nsonga y'emu eyo ogamba otya mbu gavumenti ekiwulira future y'amu mu byobufuzi bya Uganda eriwa yaweddewo abongo yasaanye tasobola kudda waggulu bwe bamuwa tugeze wa vice president era talina makulu agenda kufuuka kiboolo ekiboolo okimanyi okuboolebwa ate yekayekasi yemubbi n'ababbi abalala tujja abatemu tujja bwe batabbajoga kungodda bwe batakunga omulala senga gwe mutima gwe tulina ogw'abaana b'e South Africa ne Kenya General Muhoozi bwagamba nti tugenda ku expandinga ne General Muhoozi alina challenge asooka akwata ababbi abamuliraanye waliwo ababbi abamuliraanye abamanyi General Muhoozi namunyiigiddeko ekintu kimu nti ababbi bano bamusuutasuuta nnyo ku protectinga bya bugagga byabwe olunaku lwalikwata abamuliraanye kubanga yalina kati azimbye brandi ze no nonsense asooka akwata ababbi abamuwaanawaana bamuli ku lusegere omanyi ababbi bayina mu pyero yo ng'okimanyi nti abantu 99% bawagira pyero yo kukuuma bya bugagga byabwe okimanyi batokimanyi tugenda kukola Uganda anti-corruption group batuliwo okulabisa bali banguzi eggwanga lyaffe bangambye olimbega sikuteeka kusoma kawa bangambye kongombega ajatuwanga baganye mberemu kongombega tomusa mu group talk about wandulu kakati sabo tukuteke waliwo ngenti ndi mutiitiizi nnyo oli mutiitiizi nnyo bamuyita Eva Saka ate Eva Saka mukazi wo ate yange ndi mutiitiizi ali akwagala bwagazi kati kungu Eva Saka nga tuvudde mu bintu ebyokusaaga lino eggwanga bwe twalyekwaatiremu nga tudda mu kusimanyi bajja oyogera nga bajja ayogera yekka nga bannansi muganya okuzuukuka bakyababba nnyo omuntu omunoba n'emmotoka kati kankubuuzeemu Anita Amonge kyamulesa Rose Royce agenda givugira ku nguudo ki okumanya eddogo gyeriri emmotoka esobola otambulira ku makubo taba nti kibayita lulaba n'excitement kinagambye ekisudde Amonge kakati Rose Royce eyo agenda givugira ku luguudo ki Rose Royce agenda givugira ku ki omukazi yandisoose n'alwanirira ggwanga nefuna enguudo ennungi kati omanya nti abantu bandimufuddeko singa badde akolera abantu nene ebukadya gye baga nti akolera abantu sinalabayo kyakolera just bigambo ontegedde bulungi kakati okumanya nti Amonge abadde yazimba base ab'opposition bawulidde bubi nga bamukutte nze buli muli wanguzi n'oba mukwano gwange ompulira n'oba mwana wange ne bakwata sikulumirirwa nga gw'ofuna wekka ekizibu funanga ne bannayuganda bafuna singa abadde abbira bantu nga bannayuganda bamwenyumirizaamu nze nani badde simulinaako buzibu njagala afune nga ne bannayuganda bakola ki bafuna 0752 abwebale abatugoberera ontegedde naye gwe omuntu nobba omuntu newegaggasa wekka ebbuto nerikoma eri WhatsApp group number kangisome abagala okugyegattamu eyokulwanyisa enguzi nteekemu nkuteekemu totubege bono gijjawo WhatsApp group number eri 0792 bagiyita batya 36 23 omulimu gwayo siparapase kulabisa tuga tulabisa ono fananga tuteka operation temuli kunyumya biboozi temuli kwekwana WhatsApp group ye eri 0792 23 23 95
Bwetuga nti tugenda kuba kungu. Ompulya bulungi. Bangabe tonteeka mu. Mpuliza kungu soko bambi okusaba. Bwetuga tugenda kuba kungu. Omulama gonna gubera kuba kitongole ekyo. Okay. Ntandise n'ekintu kyangu jakira kulabisa bali banguzi. Temuli kwekwana, temuli kumanya nti onaava oba muli bambega oba temuli kasaba ne bo bambega jangu mu group. Soko oteekemu. Ngenda kuteeka ne bo bambega jangu kasaba ngolumirirwe eggwanga lyo. Kungo maje tugenda okukola. Kyo tulabisa amongi nga tumukuba ku social media. Ne Museveni jali awulire. Ngokutula tukuba musinga tumukuba. Uganda yona go mulimu okutambuza bubaka obwo. Situna kirache tukwagaza. Kutambuza buki? Bubaka obwo. Ku WhatsApp na ku social media na ku gundi yonna. Waji munange. Hello. Wanje. Ali wanda bigambo. Ndadala kubera mu yamabuyamu. Wawundize ebigambo byogera singa tulina babbajonga kumi. Enguzi mu mwaka gumu bali bade kugirimyeko. Nze nwandisangaze kuba negattaku dimenshoke anti-corruption unity. Nwanda wamu nabo nnebuuza amitamu wange ezo sente zonna ziraddala kuli mutuusinga ekiguudo kyennateeke tolina ne bakiita essaawa eno omukazi oyo yalina omutima oba simuzadde. Wabale nnyo munnange okubeera nga okugoberera n'okuteekamu akasimu obeere ng'oyogera naffe olunaku olwaliro. Waji Ssebo Obanyavu. Hello. Kale bw'onaazuukuka tujja kwogera muganda. Namba yaffe ya WhatsApp eri 0792362395. Giddemu. 0792362395 kulabisa bwe nkuwaka kiripu nga katambuza okwongera ku bayali. Waji munnaye. Panjai. Yeah. Sibagambye gikubako ya WhatsApp. Onani? Franka. Banange sibagambye kukuba enamba ya WhatsApp osirika ndi kuteeka mu group kulabisa bali banguzi. Sigambye kuba ku simu. Link njibateredde enamba yi. 0793 Nanti sinagikola group ngenda gikola sinagattamu bantu ngenda kufula na admin. Sebo ko admin koli. Zinja kupera ku njakulira mulimu omulungi. Sebo ngenda kufula admin. Mulimu kutambuza kulaba tukuba kitongole igundi nga tukikuba. Radio 4. Amanya go ne joli Sebo. Ono mboniga bajwa ni murengo. Baga ko tama mu singa tina bajonga kuma unga bali mu parliament nga bali mu ka oli singa ta ambulance. Okay. Tagolo bene mu government ekintu kitambule. Akadde kafuweka tusoboseza mu budget ko. Leka kwata abantu. Mira abantu batakayagala daba abantu bayika. Semba yo Sebo. Yeba Sebo manya go ne joli. Ndabira profesa. Oyani Sebo.